Toyina brother wano alina ebibuuzo bingi ne answer alina ntono bwe ziti. Nsonga ki? Nsonga za mukwano. Omukwano guzoganya abalenzi, omukwano guzoganya abawala. Naye omukwano nga gwazoganyizza omulenzi, oyinza omuntu yanogande ono musajja ng'omukwano gumuwe guti. Osanga CEO ng'ayingira mu kampani buli omu n'abuna emiwabo, naye ng'ewaka omukwano gumuzoganya n'afukamira ati n'ayeba nga bwe ba tebigenze bulungi, tabeera at peace. Nkwanizaako mu kyaffe ey'olwaleero katugisimbulirewo osooka otegeere ofune ekifaananyi ku Guy brother waffe Ambrose ebimutawaanya, then twogere naye butereevu. 2019 waliwo nasinkana ne girlfriend wange nga tuli kuva mu baaka ya senior 6 ne tutandika okwagala na mukama wange, ne muwa n'olubuto n'azaala omwana nga tukyali bantu nga ffenna tugenda ku campus. Bwe kyali bwe kityo ne wabeerawo ebyatagalamu mu bazadde, ne ŋŋuma ne mulabirira n'asumulukuka bulungi, ne ŋŋuma ne ŋŋamba kanyimirire, ne banteekako awo embeera n'ensalo ne ŋŋamba tekirina buzibu, nze ne nnyimirira. Nalina bizinensi zange, nali musuubuzi, nali nkwasaganya emirimu gyange bulungi nga neekozesa, nalinamu ku ssente. Ne ŋŋuma ne mbeerawo ne nteeka mu muntu oyo 2019 kati 2020 kuba gwe yasumulukukiramu 2019 ziti 2019 nga gugwako kati 2020 bwe yasumuluka bwe papa n'ajoininga campus nga bateesewo embeera abeewaabwe. Neŋŋamba tekirina tabu, nandekera omwana nga wa myezi bwezi, ne mulabirira nga ndi wamu ne mami wange, nembeeraawo ye muwongeddeyo ali ku campus. Bwenkwasaganya emirimu bwenkola, bwenkwasaganya emirimu bwendabirira omwana. Ssebo taata wange, ssebo mukama wange, embeera yakyuka. Omuwala bwe yatuuka waggulu, omuwala yakyuka, buli kimu ekyange kyasaanawo, nga nteekamu essente nga ŋŋamba no, ono ajja kunyamba mu maaso, buli kimu kijja ttereera. Nakolanga buli kimu nga nkikola nga manyi bw'anaatuuka mu maaso ajja ttereera, obulamu bujja ttereera. Bw'anaatuuka nga akola nga nkola, buli kimu kijja kuddawo nga wekyali badde. Awo natutambudde, abadde avuzaayo omwaka ogwo amalirize. Nesaba taata wange sirina mirembe, gw'oli kulaba ndi wano, naye okufuna ku ssanyu ndifuna siri waka. Embeera yakyuka, bizinesi zasaanawo, ssente zaggwawo, kyokka yandaga nti tewali kyalumirwa era tewali kyajjukira, era ayogera n'okwogera nti tolina kyewanteeseemu. Ompaaki, olina kaki, naye nga nze okutuuka awo wabadde. In fact natwala n'obuvunaanyizibwa ne mufunira essomero erya secondary nga kwasomesa era kwakolera ne school practice. Naye embeera enkubye muganda wange, bino byenjogera ndina obujulizi. Nja kusindikira ebimu ne ku ebyo ebintu byempitamu. Omuwala embeera bwe yankyukira, anfudde ekitagasa, zenna nsiraanyiza. N'essaawa zino mukama wange ndabika nkolerera kyakulya na rent, ndinamu eraliikirivu okuba nti ne ssente buli kimu kyesibye, buli kimu akuteekako, ateeseewo embeera, buli kimu kigaanye. Mpulira ne ssente zeesibye nga ne rent mpulira ntendewaliddwa, naye ng'akola naye avuma, ajooga, akola buli kimu, naye asinziira wange. Naakamugoba emirundi ena ne mugamba weekyokunvira ki, kuba mugamba ne mugamba munaye embeera bweba yakyuka ng'ofunye omugagga ayina, ndeka atandika obulamu, sirina buzibu, nja kuddawo, kyokka kimmala.
nkoze buli kimu, nkutteko ebintu ne muwa. Ogwokuna mulese mu nju ng'eriko emyezi 2 nenfuna akasiisira wenzira neewogome ntandika obulamu. Era akulaga anoonyezza naye buli lwakomawo wanti takyusa mu mpisa, ayogera n'abasajja awo n'akola puroguramu ez'okuba miitinga, akomawo ssaawa z'ayagala, tomugambako, avuma, abogola, annangira buli kimu. Kyokka mugamba ekintu kimu, olayindeka ndeka webafuna omugaga, nze ntandika obulamu obulala. Naye wendi embeera ensuseeko sikyalina kiddako, embeera ensuseeko sikyalina kiddako, kuba njogedde naye bulungi, ndeka tandeka bwe ntambula ne muleka era nanoonya. Simanyi kikyanjagaza, alabika njagaliza bulamu buno mbeere mu mbeera embi, naye ate nze namukolera birungi, nze amutuusiza wonna waali. Naye ye anjagaliza kufa, anjagaliza kusiiraana, anjagaliza kubanga ndi masiikiini. In fact omuntu eyali abeera ne ssente, essente zifuuse ekizibu kyendi. Mukama wange nkusaba busabi, bino byenjogerako niwe kiba kyetaagisa kundabako ndi free, niwe kuba kutuuka ewaka n'abantu abaneetoolodde bamanyire obulamu mwentambulira, buli omu ansaasira busaasizi. Simanyi kyakola, nze nanze ndina endowooza egyo mu bulamu, byonna binkoze. Naye ffe abasajja abalina true love, nti bw'ogamba omuntu nti nkwagala kiba kiwedde, okuggyako ng'asituse n'afuluma enju n'atambula n'agenda, oyinza okukola ekintu ekirala. Ntendewaliddwa, nsobeddwa, mpulira nga sirina mirembe, mpulira nga buli kimu kikutte. Nsaba Mukama wange kyonna kye weetaaga okakasa kye njogera nti sirimba, ndirwedde naye embeera ensuseeko. Omuntu eyali omuntu ow'ekitiibwa nze naafuuse ekitagasa, sirina mirembe, akuvuma, akujolonga nga bw'ayagala, takuwa respect. Mpulira nga ze nansaanyeewo sikyawera, nkoze mpeddewo, sikyasobola na kwambala nga bwe nali. Ndi awo bwentyo bwentyo, omuntu eyali yeekozesa. Essaawa zino kyewuunyisa nkozesebwa kinnuma. Ndina emyaka 25 naye nali nakeera nga neetegekera, nga ndi bulungi nga sirabika bubi. Ebyokozesebwa nali saabimanyiira, naye nabimanyiira kati nkozesebwa, naye ate ndabeera ndi awo bwentyo. Waliwo embeera gye nali saamanyiira, ndabanga mu bintu ebimu. In fact essaawa zino emirimu gye naddamu Mukama wange gikwasa nnaku, emirimu gye naddamu nze omuntu ankeera ku makya n'enjiriba, ngenda mu kwetikka kukolera abantu buntuntu bwe butyo. Kinnuma mpulira nzigwawo, teyeetonda ate ayongera kubeera wendi nga nnyigiriza. Buli kimu ewaka ayonoona kyonoone, tagambwako, akola kyayagala. Mpulira embeera ngikooye, nga nze omuntu nina ekintu kimu kye ndowooza mu myaka nga 10, mpulira nga kye nnyinza okukola era kyenja okusabasaba Mukama wange. Njagala omukazi yenna nga wa myaka nga 3 okudda wansi, naate nga taliŋŋaaze bwendi. Bwe naawa omukwano gwange, bwe naawa tulaavu yange ng'alina kyanyamba, tukwatagane. Ndirwedde kyenjogera gonna mazima, era newe kinaaba kyetaagisa ku kino kyenkugamba okutuuka ewaka okulagako buli kimu kino kyenjogerako, n'ebimu ku byo mbiyinamu nja kusindikira ebikwatagana n'obulamu bwempitamu. Nenkusaba onyambe, Mukama wange, mpulira nfa. Buli kimu kye wayogedde mu kavidiyo ako
yembeera gye mpitamu ntendewaliddwa nzitowereddwa sikyasobola kyebeera omuntu gwe nina ndi mu bulumi naye ye buli kimu akitwala itizoke ku sayidi ye najja naye ovanga ku mukazi ayogera n'abasajja awo n'akola puroguramu z'okuba miitinga nga wooli owulira ne bagenda ne bakola buli kimu ne bagenda n'agenda wonna gy'ayagala bw'omugambako n'akuvuma n'akutyoboola n'owulira nga tokyawera mu bantu bwebwalabwala bwebwazibwazi sebo mukama wange yembeera gyempitamu sebo taata wange nsaba onyambe sebo nfa ne bwogenda ku tiktok yange nkozesa Mitara Ambrose ojja kulaba zigundi zenkola zentera oteekayo zonna zennaku saba buyambi sebo mukama wange ndikusaba buyambi neyanziza okumpa obudde okuŋŋamba nti kozesa voice note kino sisobola kikola mu message wabula okugyako voice note obanga ndi kwogera naawe ku gundi oba ku chorus kyensaba mukama wange embeera ensuseeko saba mukama wange saawa zino kyonna sirina kiddako kuba okutambula waliwo byebagamba nti muviire ogende naye sirina na ssente zigamba nti oba afuna ate njendala mulabe wabula kyonna ekibeerawo nga kisobola okunkyusiza obulamu sidda mabega nja kusindikira n'ebimu ku byo ng'omaze owulira vidiyo zange nompa feedback y'ekintu kyonna yeah. Yes, Ambrose, yebaleko. Ekibuga kigamba ki? Kuyiriba. Nti kuyiriba? Kuyiriba sebo. Okay. Kakati? Nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Bakasima baffe tubeebaza okuva mwatandika tulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate kituufu muli batuufu naate njagala nyongera okubawa bulamu Kiwawu Estate yes naate si company saagala olabe Dembere ogamba ati Dembere yaani ati Kiwawu Estate yaani Kiwawu poloti zaffe z'Ekiwawu ye Kiwawu Estate eri awo naye company yaffe bagiyita Dembere Properties and Associates ngera olaba ekigambo Dembere Properties and Associates for quality and trust era nkakasa abatulozezzaako quality and trust mbaletedde ensangi kilomita egi okuva ku main zonna poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10 naye mbaletere Nakirebe era kilomita eri egi okuva ku kkubo era poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10 tukubira ku namba zaffe era ngeza bulijjo zentera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752 110514 oba notufuna ku MTN 0760 764386. One, waliwo ebibuuzo byenjalo sooka otutegeera okusinziira ku byempulidde. Omuwala ono wamusinkana ddi? 2019 afunye olubuto azadde omuzizaayo ku ssomero abadde asomerawo ali Jinja ku Kampala University. Kampala University Jinja. Yamaliriza okusoma? Abuddayo omwaka gumu. Naye ng'akyasoma? Obeera Jinja obeera Kampala? Ndi Jinja sebo mukama wange. Okay, oli Jinja. Kakati? Lwaka woliwa woggana? Wendi tewali kintu kyonna siri mu bantu sebo. Kakati ani asasula tuition mu kiseera kino? Mukama wange nalivaamu kati. Waise naye woli olinga wali ebbajiro mpulira mashini zikaaba. Edda sebo nvuddewo. Okay. Omaze ebbanga ki nga tokyamusasulira tuition? Guno omwaka
ntandikwa yagwo mu mwezi ogwo tewana bayita myezi 3 emabega. Ng'olekeddeawo okusasula tuition. Obadde okutuseeka. Esebo. Obadde ogamba nti tewanayita myezi 3 ng'olekeddeawo. Esebo. One, kiki ekyabeerawo olekerawo okusasula tuition? Mukama wange esente zaggwawo buli kimu nga kibiweddewo. Kati nensigala mu mbeera y'okuba nga nkolera kyakulira ne renti. Naye ate obugulu bwonna butandikamu nolaba oli ku kkubo oli ku kkubo Ambrose edda sebo naye mpulira empewo just wendi ntudde mu muti mu kibangi empewo yeriwo. Obadde ogamba just bwe yatandika olaba nga ebintu buli kimu kikyuse n'atandika okundaga embeera yogera emabega nga financial etonaba kukka wansi yali yeeyisa atya? yali ampulira nga mpa respect yange ng'omuntu era nga tukwatagana buli kimu nga kitambula nga tewali mbeera yonna naate ngendo kizuula nga bonasisinkano boneesiga omuntu nga tomufaako omanyi kyoli kyali nga tomufaako. Kati ngenda okuzza akatambi emabega ngenda otunulamu buli kimu engeri gye yali akitambuza nendaba nga ebintu ebyo byali bigenda yali abikola naye ng'omuntu gweweesiga nga tomufaako nga nze sibifaako. Era okunyigiriza kuno kwandeetedde kwe kunoonyereza emabega ali atya ye ng'omuntu kwe kuzuula nga bwali biki byozudde emabega? byenzudde emabega olwaleero bwendi wano n'obeera mukwano gwange nga bwoli bwoti akwata essimu yange asobola okugijjamu n'akubira. Kati bw'obeeramu ku ssente n'ateekawo embeera y'omukwano era musobola okwagala nange era oli mukwano gwange bulungi nnyo ddala. Ekyo olina b'osisinkanyeko nga mikwano gyo nga ataddewo embeera? Yes. Ali mu myaka emeka kati? Ayisebo? Ali mu myaka emeka? Ali mu 20 awo bwe watyo. Ate ggwe oli mu 25, right? Yes, sebo. Omwana ani abeera naye? Kugambye era tuli wamu. Muli basatu n'omwana wammwe? Akyava mu kazigo kange naye ekiyitibwa ng'abafumbo obunaabeera buli kimu kyaggwawo. Like sexually mwakoma ddi okubeera naye sexually? Mu sexa? Kamange nsudde oba emyezi oba giyeesatu. Etegeeza okuva lwe walekeraawo okusasula tuition naye ak'omuntu amu takyakakkombyako? Ndi awo bwentyo bwentyo. Kati yaawa nsonga ki ng'omuwala? Omanyize nti omuntu sometime ayogera amazima buli kimu ekyentuukako. Namugamba amazima gali nti tosobola kukkiriza nti embeera yakyuka. Naye embeera bakusikyasobola kubeera na ssente nga bwe nalina naawe okiraba. Naye tokkiririzaamu naye amazima gali nti sikyasobola. Naye nebyokola lwakuba sirina kyakola era omanyi nti lwemba nina nsobola okuwa buli kimu kyeweetaaga. Naye amazima sirina. Mbyogera nga bwenjogera nawe konza amazima sirina. Naye nebyokola byenzitoyeeko.
Kazali bw'oba oyagala osi omuntu asaba okola ekintu naye ng'akwekako naye lingiro tunuulira obulamu mu ofisa ebintu bintoyeeko sikyasobola gwe nkutuula ne nkugamba amazima kikyenje era kyempulira naye tonzikiriza ye bw'ogamba nti takkiriza bw'omugamba embeera bwetyo ye abaddamu ki akuvuma buvumi agamba saagala mmanya ompaaki oba ofa n'ofa ojja kuneekoza ekikyamu n'agamba oba obaaki gwamanyi yafuna akalimu akola akola ki bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Ambo nti mbadde mbuza nti omuwala akola ki musomesa waliwo essomero linamufunirako bamuwasene nga mmeka Ambrose walisebo mbadde nkubuuza nti ku ssomero bamuwasene nga mmeka ku ssomero bamuwa emitwalo ng'ebiri buli lunaku lwabaddeyo mu wiiki asomesa eminaku mmeka nnaku 2 zokka zaatasomesa taŋŋamba naye nga zino ezisigadde zonna azisomesa naye ate n'ekiri ku ssomero okwo bonna abasomesa bonna abakwasaganya naye buli omu amukwasaganya mu ngeri ye era buli kimu bwe nasemba okwata ku ssimu ye nga buli kimu nkuba bukubi nga ebifaananyi n'ensirika bano simanyi badayekita baani ebifaananyi ebyo wakuba osobola okumperezaako kati Ambrose muli owulira gwe kiki osinga okwagala mu mbeera eno bw'oba embeera bwekunyigiriza olumu obaako n'amakubo g'olowooza nti oba oliawo lino ekkubo bwe ligguka n'enkwata lino ekkubo liyinza okunyambako okwewuka ku mbeera eno ki ekikugira mu kugattagattako amanga obwo ekinjira mu bwongo obudde buno magali nti mpulira nga n'alyetazze okufuna ekkubo eddala anti lyekkubo kikyotegeeza ekkubo eddala ekkubo eddala lwakuba nti embeera gyolimu esaawa nakyolina nsoofu naye mpulira nga kuba nze kyensinga okwagala so n'alyetazze okubeera n'omuntu omulala ebbanga lyemmaze eri lyonna kijja kulimba nti nyendangako ebweru amazima gali nti ng'oli musajja nkubuulira amazima ng'ekika ky'omuntu atasobola beera namuntu n'enjagala wabweru nyigiriziddwa eryo ebbanga gyonna simanyi mukwano bwe gufaanana naye kinnuma muli naye mpulira nga ngamba bwe nsalawo ku stage endala era natuuse ne ngamba nti njagala omuntu bazaali oba emyaka nga 3 oba 3 okudda emabega lwa mbeera eno gyempitamu lwaki walinoonyeza omukazi akusinga obukulu anti gino emyaka gino ndaba nga byeginkoze giba teginabasalawo giba buli kimu giraba nga kisoboka buli kimu kaŋŋambe naye newenyeza kyogera buli muntu wa myaka egyo bwegiki osanga oba abantu bali baba baalabako nga tewali kintu kyonna kuba kyenenkakasa mukama wange nti ekigambo kyange nkiva luwinga oba nange nange ngaomuntu nkiva luwinga nengamba omuntu nti kino bamanyi nti singa wensobola kikola muli ntuula neŋŋamba nti singa
nkwano omuntu omulala yonna oba omuntu oyo gwenna n'amanya nti kino ne kino ye awulira atya kubanga sikyagala naye ye aliwulidde atya abasajja ne bateba natuukako nenkwata essimu naye nkubirako omukwawo nifakti mukazi wange nzanvuma era abagamba nti sirina makulu oyo talina makulu talina kinakota kusumbula nibyesonyiwa n'essaawa zino byonna bigenda mu maaso era n'amazaabula abasingaazina naye sikyanyega nga manyi nga ngamba olwoli awo singa basalawo ne bamutwala kyokka n'ava mu bulamu bwange kiba kyembala bwe wasenguka n'akunoonya yes nasiba nsibye ebintu n'emirundi yonna ogwasooka olw'embeera yonna nasooka ne mugamba munawe ebintu byo biibino mbiteese wali bwone bwewati kiyinza okuziwalira okunvaako naye tandikira awo kuba olaba omuntu ng'abugumya ennyo ng'alaga ne bw'omutasaawe yalina w'alaga neŋŋamba nedda kankimukolere nkikola mu bulumi naye nga mpulira obulumi okusinziira byempisemu n'obudde obufudde ne ssente eziyise n'ekikola n'asindikira zigundi era nziyina era nazo ngera zikusindikira n'avuma n'apita buli kimu naŋŋamba oli masipini tolina kiddako era sidda sirina tabu olwo lwennyini mba sinnabakumawo saawa 12:00 bankubira esimu bannaiba ati ati mukazi wa kimyangoyezaamu ata toziteeseemu naye nga mugandi nomugamba omwana waaba akukaloleriza omwana muleke nze nkwagaza mirembe era kino mugamba nti byonna byokola nze sikulinaako buzibu nkwagaza mirembe nyankomawo naŋŋamba ngweza mwana nenzitiba namugamba kakkana tuyingire mu nju olonde ebintu byesaagala abantu bamanyi n'aganira n'ayomba n'akola ki nenyingira mu nju n'esiba engoye nenzimuwa n'atambulako distance bwati n'agenda n'ayingira awantu n'abeera ku masimu oli wanjijja simanyi kino ne kino nze ninawe neekwese mmuwulira naye nga ŋŋumye n'omwana n'ayingiraawo ne ziwera ssaawa 4 n'akomawo n'ayitawo n'ayingira mu nju n'adda ku masimu era n'atandika n'abasajja abo nandabira ddala nga ne muleka bwe mulese tubadde awo buli wamu wempangisa mbadde naakava ku nju nga 4 naye ng'omuze ogw'enzijawo bwebuno bwemugenda ku nju bwe muti nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. bw'atakwana omuba nga kumpi na landiroodi ne bw'aba akyateekwa omuteeka mu mbeera era ne baagalamu awaasooka navaawo nze nakimanya ne mugamba nga muyeegaana kati bo bennyini
baafunamu era obutekkaanya siriiwo nkomawo afuna obutakkaanya nani no ne ku nju gye nasookako ne Land Road nze nalaba embeera kuba nze mumanyi nalaba embeera nga baagalana nemugamba nga nvuma buvuzi neegaana kati lumu nkomawo ng'agamba omusajja oyo abogolera omwana wange simanyi ki namugamba gunolwa gwe nkumanyi kati birabika bibasobyeko olina kyonjagala omalirize naye nagamba omusajja omwagalana ne batabukawo bwe nagenda n'omusajja nemugamba kwanze mukama wange asinga buzibu naawe naye kyalagamba obogolera omwana omusajja yatandika kuyomba n'ayomba kati ate bwe yayomba nga ono n'awulira n'afuluma namugamba naggaana onjagala biki naye naggaana lwaki obogolera omwana wange omusajja n'anyimirira mukano imagine mbu oyagala kulwana nange mugamba kulinaako buzibu namugamba ate tosobola kuyimirira nange nti olwana nange naye sikulinaako buzibu awo ebyama ne bifulumayo ne boogera biki ne boogera buli kimu ekibadde kigenda mu maaso ne babyasa tamala nemugamba nga tuzze wali erimu nemugamba olaba obulamu mwotambuliza kati oluvannyuma bwe bamala okweyasa ye akugamba kikuba yabadde abyegaana aŋŋamba ye yamwagala ye n'agaana naye nga zisayinize nazirabanga ng'ate nze mumanyi nga ye awakana tubadde awo ekakanye eyeegaanye n'enzira awalala nemugamba amazima gali nti nakutegeera nkumanyi amazima gali nti oli mwenzi nakizuula leeti nenyamba wano wenzige tokikola kikola eyo gy'obeera mu tawuni naye tokikolawo aba wetwagenza onoonya ku mizigo abantu mu kitundu wetuli oteeka okwagalamu abantu simanyi kigendererwa kyo kinamugamba bikoleyo naye tobikola wano amazima genyini wetwadda ensonga yali yeemu eyo nawuni neesanguka nezirawo awalala nagamba nkiki namugamba nedda oba oyagala genda kuba nasooka nensiba nemugamba kati olaba ne wano omuze oguli okutujjawo gweregu naye kati sirina sente kati ngenda kukola ntya just nze ngezaako okudduka ebizibu kino nno wano owookubiri mu Land Road ye kennyini ye yazuula ngo naayogera ne bbaawo kati ate omusajja lumu akuba essimu agamba oyo nti ndoze njagala mukazi we era alina n'akavidiyo n'akasendika bagenda okasendika oba yatwaka nga simu ya bbaawe nga waliwo enamba gye baateeka mutugabane ku data kati bwe yagenda oba ku TikTok najjayo akantu ako yeyo banaamuzuula nga akuba essimu ewange nga boogera omanyi omukazi kyamugamba ye ekituufu n'asobola okikola nga mukkaka mwalaga mwagala kuba nagenda opangisawo ng'omukazi oli taliwo abantu bwe bamugambanga kuba ye ayagala obulamu obuli sofiti naye tayagala bikolerera ng'okitegeera mu maka gali abantu bagambanga tubadde tumanyize mukagundi omupya we mukazi we yali atambuddemu bwe yakiwuliranga engamba ono wange mumanyi kati muyingidde mu bwongo wano yeeyagalizaawo netusirika netubeeraawo ati omusajja olwo lwakuba essimu abimugamba mpulira saafulwamu nadda n'ekyo omukazi ebigambo byeyayogera nakya n'okuki nemugamba no asindika akantu ako agenda okasindika nga sinze bwe namanya nti afunye enamba y'oyo omwami namanya nti katiri mu lutalo bagenda kwagalana nga asaaga kyawunzika bwekito bwe kiri ekubira omusajja nemugamba naye lwaki onswaga manyi kiki kitegeeza nze manyi ekintu kye bayita laavu manyi ekintu kye bayita okwagala abasinga abasajja oba abakazi abasinga bakyogera bwogezi naye tebamanyi makulu gaakyo nemugamba naye lwaki onswaga sisobola kwagala mukazi wo nemugamba kati obyonoonye ewange nalindi ebigenda okuddirira olaga oli omukazi yagenda ozuula ngaonayogera ne bbaawo
naye musajja wa safari ngabasobola nokisinkana era bwegera nekisembayo nga bitabusaawo omukazi yali nagamba kintu kimu nemugamba nti njagala mirembe nkola ki nemugamba mukama wange nsaakubanja nsindikira sente ez'okufuna awala liifuna enju endala nesooka ngenda nensasula nemugamba olaba kati sirina sente zipangisa walala neta ku sente zoyina tufuna awala omanyi nti buli we tubadde ng'omukazi oyo nze yapangisa ewange omukazi oyo anfulumiza ebintu naŋŋamba n'ansuulira ebintu nze ntambule ngende ajja asobola obeerawo kyasooka we nasooka nemanya nti kati bano baagala n'akasukula ebintu nemala nembiringiza nga ngoba ne wano bwe natandi kuwulira era ng'ayogera mesege tambula ogende nja kukola bwenti mugamba naye bannabe era oba bweyagala oba bwemalirira genda otandika awalala lwaki nzeera nze googoba awulira sebo mpulira mukwano ne wano nendaba nga kitandise okuddamu nemanya nti kati bano bali baagala neera era ng'akola ekintu kyekimu ekyo kyokka wali mugambye nti kati sirina sente naye ekyanga bwegenda kyenatandika okukola netandika somba ebintu byamuna nembiza eno nenyinyonyola wali wendaza embeera gyendimu nembaako n'obusente bwa kitundu nenkola nensasula nemalayo omwezi ogwokusatu wetwaddawo era nenziramu nemukamira nemugamba tuzze wano nenyamba ekintu wakyo tukola kyobadde okola yembe eyo naye tokikola wano bwe nanyonyola oli muzeeyi we nadda ekindi gyeri nga manyi naye muntu omukazi owange sikyegyanca katono tumanyi bw'omugamba nti funa oba omugaga gweyagala ogende tagenda naye ali nange ne buli wantu wenaziri akuteeka omuntu yenna mutulungi noba toli wakumwagala n'omwagala kyokka abyagala obikola ng'ali wange oyo gwayagala abatayagala gendayo nawali tubadde awo naleeta nagendako kubaana bannaabakyala abe bakansala wawa nguze ku bantu abakulu banyambeko babuulire omuntu oyo just nga kansolingi bwe tubyogerera bwe bisigala era wanaawo ku nju ey'okusatu bwe natambula ne muleka banaba ata era ne mukooli obwokusatu atandise olaba lwembeera ayagala bbaawe kuba abikola alaba naawe mbaddewo era naawe nvuddewo mulesaawo nemugamba nsibye ebintu tangamba genda nja kusobola ogisasula nsibamu ebintu nenfuna akasiisira wenneewogoma nsirise gambye kantandika obulamu obulala beerayo nsirize mugambye kantandika obulamu obulala beerayo addaawo neekwesa eno era ayombye ayogedde buli kimu kati awoobera kati wotannaba kujjawo wayita olunaku lumu oba bode byansomba oba bamusangawo ne bamutiisatiisa poliisi biki kuba bakubiramu agenze ku poliisi bampita ebyogemu nennyonnyola afande nemugamba kino nekino era nze sidduse tumulekedde omwana wange bwayagala amuleke awo naye akole ki agende naawe yajja ati ndikuleetera mwana wo nze nnonde nemugamba akizooke omwana muntu kuba bisiito yali amunkwatira namugamba mulekeeyo nze nja mujiraawo naŋŋamba olina n'ebintu byange byagenda nabyo ndikujja mbiki nengende nayo kozooke
tekirina buzibu. Najja bw'ati n'atuulaawo n'afuluma n'ayogera n'abasajja be ku masimu olwo bakubye n'amala n'agenda oba bamuyitawo kubaliwo nebibala yaŋŋamba kazi w'omulaba abakola awo puroguramu ng'agenda gende nga bali muyita era wuuyo agenze n'agenda n'akomawo olweggulo yakomawo na bintu yali agambye byakimi ng'era akutte bye nali muwadde ng'agamba kuliko ebibulako era ng'abikomezaawo. Kati nga ate yabadde agambye nti asobola okwesasula ennyumba kati bw'aba akomawo mu ngeri ng'eyo aba akugamba ki? Akomawo teyeetonda akomesaawo fujjo talina kyakugamba era tealina kyeyeddako era ekintu kyekimu ekyo kyakola eyali agambye nti akina bintu bye ensooka nzigalawo nga ngenda okweyiya ensooka nzigalawo neŋŋamba agamba nti ayagala bintu bye ne mugirako ekisumuluzo n'enkimulekera nga manyi naagenda okuva eno ngasigyemu byagamba ebibye ng'agenze nalwaleero omwezi kati guweddeko naye embeera emu gyempitamu akomawo saawa zayagala ayingira n'abasajja leivu nze avuma buvumi ampita ekitagasa aŋŋamba siri musajja mugamba ofaaki sirina buzibu naawe tambula ogende amazima galingi nze mbikooye mukama wange nsaba buyambi bwo mbikooye bino ndinako n'abajulizi kati Ambrose ninze kumpeereza ku ebyo byogambye okumpeereza naye bino katusooke tubyogere chapu wano one omuwala oyo akyali mu nju ajja n'agenda yewasinziira eringa stage kakati mu mbeera eno oba kakyaka kayitamu mu mbeera eno ne bw'oyingira mu mukwano omulala oyinza obutasisinkana muntu mutufu kubanga toba soba kimala embeera eno ekwetaagisa okusooka okwetakuluzaako omuntu akufukidde akayinja mu ngatto bw'omala omutima gwo ne gusooka guwona kuba kakati ojjudde ebiwundu ne bw'oyingira mu mutu kakyaka kakona mu ssimu buno bubundi bwebadde oba okyatenda batabani ba Falaawo n'owulira bawala ba Falaawo n'omanya nti wamma Falaawo teyali mmere kulya yazaala kutuzoganya mu buli kwona left right bawala b'okuba wasa ttagali batabani bo bafumbirwa nayo ttagali Ambrose mbadde nkugamba esebo nti mu mbeera eno why what abajjukira story ya brother eyatuwa story nga abatulinga ne gambolingi mujjukira omuwala yalinga akaliza ecupa ekureti ya bia mujjukira engeri gye yakolanga obwenzi bwe olwo abakyala batera ogamba mbu what a man can do a woman can do better ntera obabuuza can do better muki batera nnyo okukikozesa nti if a woman decides to revenge on you, if a woman decides to pay you back, she does it better. Naye yes mbadde nkugamba nti mu mbeera eno si kiseera kirungi kyakugenda mu relationship ndala nkukakasa relationships ezisinga obungi zetuyingidde mu mbeera bweziti tezitera tukolera kubanga toba soba oyingira relationship ng'oyinga atandise okunywa omwenge gukuyambeko okulwanyisa kino ekikutawaanya
kati era ebiseera ebisinga ate ogenda okwekanganga ebadde nambi okusinga kweno olumu toba na budde wamala kwetegereza muntu gwogenda naye kubanga olina ekibabu kyodduka. Kati mu mbeera eno nandi suggestinze oba nanditeeseza nti one sooka owummule. Mu kuwummula wano weetereze ekirungi nti omwana muyina omu. Manyi ebyemirimu bibeerawo naye abawala abamu si bangu kutegeera abalenzi baabwe embeera nga zibakuttemu naye ne beerabira nti abasajja mivule egibwatula ne giggumiza. Binkwata mu January tugenda tukamugwa mukaaga nga byanta naye ng'olwedde wamala okundaga nti toli muntu wasobola obeera nange mu mbeera embi. Kakati mu mbeera eno katusabe Mukama akukwasizeeko nga bw'oyiriba kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Obadde otandise okuyiriba obulamu ng'okyali muvubuka muto, obuzibu nti gwewasisinkana nga takugattako naye ng'akutoolako. Talina kyangattako ekyo kyekiriwo okunnumba kati obwo obuzibu musaasaanya bw'aba nga ayagala obulamu obulungi alowooza nti ogenda kukeera bukeeza obulamu obulungi bubeerewo, babukolerera babuzimba. Era nange kyemugamba. So mu mbeera eno sooka owummuze omutima. Teri muntu agenda kujjanjabira mutima gw'ebiwundu ebiguliko okusinga ggwe. Kuba kati weemanyi sooka owummulemu, tereeza obulamu mpola mpola, kitwalamu akabanga naye naawe otandika okukiwulira muli nti kati mpulira ngumye. Ne bw'oyingira mu laavu n'omuntu oba omuyinako obusungu ate nga mupya, oba omuyinako obusungu ng'olina ekifaananyi ky'ono maama w'omwana. So kati ate kikufuula omuntu omubi ate atabadde mubi. Obeera delicate weekanga mangu kakati weekanga nti relationship eyo tobadde soba kugibeeramu nga n'ebirungi oyinza obutabiraba ng'oconcentratinga nnyo ku buno obunafu olw'okuba olabye obunafu bwa munno bungi obukukosezza. So mu mbeera eyo essaawa eno si ennungi okuyingiramu mu laavu. Ekyokubiri kwetereza mu byensimbi naye simanyi oba olowooze ku kyokudda awantu omuwala ono watasobola ku accessinga. Onsobola kyonna kyekiri nsobola. Kuba kati akufuze nnyo ate embeera eno kankubuulire abasajja nga tokuba simanyi oba wali omukubi emu kumpi. Namwesonyiwa. Wamwesonyiwa. Nali ndowooza kyekiyinza okukola nakikolako emirundi egyo ebiri. Naye ndaba nga kyekimu ekyo ne mwesonyiwa. Anti kakati era omutawaana gwakyo ogenda okukakana omuntu ng'omukubye bubi, omusindise eri, omuntu akufuddeko, omanye ebiyinza okubeera waawo nga tokyasobola tukakasa nti tewakikoze. Naye olw'okuba omuntu ono akuleetedde okutuuma obusungu mu ggwe kati ogenda okwabika force gy'oyabikiramu ng'olinga bbomu. Kati nga kiteeka obulamu bwo mu katyabaga n'obw'omwana. N'olwekyo mu mbeera eno omuntu ng'ono okutuuka okuleeta obutabanguko onoonya engeri gy'omwetegulamu nga wano wodda tajja kumanyaawo. Olina endowooza nti omuntu ono ajja kukyuka. Naye omuntu akyuka waliwo obubonero bwe tulabirako nti okukyuka weekuli oba ali mu process. Tojja kubeera ne mukazi nga takkakkana, nga talaba bunafu bwe, ate obunafu bwe togenda mukaka bulaba. Abeera abulaba naye nga si kikulu ku ye. Nolwekyo obeera n'omuntu ono finally ogenda okakana omufunyisizza lubuto lwemukkiriziganyizaamu akatono omufunyisizza lubuto oluusi relationship n'okukola amakulu tekoze ate ozaddeyo abaana babiri kisingako okuzaalayo akamu n'otandika obulamu obulala. Nze nabyesonyiwa ebyo sikyayagala era kyenjagala kyekyo kati. So sooka ofune space mu ggwe embeera eno ogivvuunuke ojja kuyingira laava empya ng'oli soba naye kati toli soba. Simanyi bwenda ndifunanga akyali ku lusegere. Kyekyo kyegambye nti kati oteekeddwa okuyiiya engeri gy'omwesimattulako odda awantu waatajja ku accessinga. Ne wano woolaga n'amala n'akugamba nti ndeeta bintu nona bintu byange olina byewagenda nabyo n'omuwa ekisumuluzo n'ajja n'asiisira ojja kumukola ekikyamu ekyojja okwejjusa obulamu bwo bwonna muganda wange. Teri musajja agumiikiriza mukazi bbanga eryo ng'amuwulira ayogera n'abasajja abalala ng'amulabye ayagala ono n'oli. Oyinza okubwatuka omulundi gumu naye okubwatuka okwo tomanyi kye kuyinza kuzaala. So kati ebyo tugezaako okwewala kati. Era ateekawo embeera ekisinga okunnuma. Bwe nabadde ate aba ayagala nze aba avaawo mulekaawo wembadde.
simanyi kigendererwa ki kiba olaba mu mwaka gumu bwewunzika nga osenguse emirundi ena sente zonna nga zigenderamu kusenguka okwo okutali kwetegeka. Okusenguka tekwandibadde kubi naye tusenguke nga twetegese nga tumanyi n'ensonga lwaki tusenguka. Awantu ogenda oyingirawo ng'ogamba nti wano awo nga ndina kino ekigendererwa kino ne kino naye nsenguse fwa tewali reason lwaki tewali kigendererwa ki kiri awo kikwatikako lwaki osenguka. Osenguka kuswala, osenguka kwewonya kuswala. Kwewonya kuswala nejodda ne muswala ate. Era nali manyi mponya okuswala era n'obudde buno nswala. Lwaki abaye tagenda n'atandika agamba ayina bali abaga kyokka nze annesibako. Ku campus akyagenda agenda n'asoma. Yes, kati ani asasula 24 hours ziba z'abaami. Kati ani asasula tuition? Ewaabwe. Kasita abeewaabwe nabo bamuweerereko bamulabe. N'ebino ebigenda mu maaso bino buli kimu nzakikola kati nzakikola zabikwasaganya nga tebampisa bwe batyo. Ensi we yatuuka omusajja omwavu n'ekitiibwa kimwamukako ku bakazi abamu kimwamukako. Asibudde emikisa asibye buli kimu eky'essente kati ndi awo bwenti obuyonjo ekyo kyogamba nti asibye emikisa gyo kijja bwekiti Ambrose olw'okuba nti awaka woosula tewaliiwo mirembe. Ova awaka n'obusungu ova awaka n'ennyiike ng'emmeeme eyo yennyise. Kati ogenda okugenda gy'okolera ng'omutima gwo si mutebenkevu. Otuuka okulowooza okudda eka kubanga obudde buziba ng'olina okunyuka naye ng'ebyoddayo okusanga obimanyi. Bwe liba lye twaliisa eddogo lyalibadde mu mbeera eyo bwetyo tosobola kubeera soba. Ne bw'oba obadde oyogera na customer owuguka okola ensobi toconcentratinga. Lwaki? Ebirowoozo byo si bitebenkevu okusinziira ewaka gy'owangaalira bwe wali. Esaawa etuuka omutima ne gukuba ebyaddala. Okitegeera n'obanga omwana omuto atya gy'olaga naye nga gy'olaga gw'osasulayo n'obeera omusibe ewuwo. Akaseera kabeera katono kembe keŋŋamba ati n'otudda naye akaseera ako mu bulamu bwange kabanga oba omwezi omulamba ako just kenzirayo okubeerawo okwebaka okutuuka okwebaka obudde bukye nfubutuke embeera. Obanga abadde waka omwezi mulamba mbanga embeera ebigenda mu maaso mbanga oba gubadde gubanga mwezi oba mwaka oba obudde okukya n'ebyo byolabako ne bibali kukola. Ekisembayo Ambrose oli musajja bw'oba tosobola kukontrolinga muntu omuleka ne bamukontrolinga. Bw'oba tosobola kukkanya na muntu mu mbeera eno yo stage gye muliko emyaka gikyali mito. Oteekeddwa okusafeguardinga omutima gwo n'obulamu bwo eri emitawaana ng'egyo. Oli si mwana muto. Yes, ali mu myaka 2 naye emyaka 2 omwana abeera amanyi kyakola nti eno nsobi bagimugamba ng'agiraba nti eno nsobi. Kakati namuoko kuba ye mukulu. Sorry? Agiyisa namuoko kuba ye mukulu aliko abaana nga bana abakulu ate nga yeye mukulu. Ye first born ewaabwe. Kakati mu mbeera eno togenda kukkiriza bulamu bwo kutambulira mu bufuge bwe buti ng'osobola okeera enkya n'osalawo nti I am done. Obuzibu obuliwo naawe bw'olina nti oyo muntu tomutanga tonnaba muta. Eyate omuntu amugamba nti wano wenzize tokkirizibwa ku accessingawo byonna byeyagala okuŋŋamba oba eby'omwana tubyogerereeyo. Kakati naye gwe kennyini olinamu kali ye maama w'omwana wange oba anaakyuka owulira ate ye muntu gw'obadde omanyidde mu bulamu bwo kati otya okugezaako obulamu obulala. Eyo embeera ekufuula omusibe naye ng'ate tewaliiwo kikyuka ojja gibeeramu naye nkukakasa era ejjawunzika nga finally ogitadde. Kubanga si ye muntu gw'ojja okeera enkya ng'akyuse ayinza okukyukamu ennaku 2 kuba alina kyayagala okuyisaawo n'abeera ne mubeera mutyo. So bw'aba alina kyayagala akanamu olunaku lumu kitegedde
So kati ate fuga omutima gwo otuule ddamu weefumitize nti neddala omuwala ono mwagala omwala ono bwemba mwagala kubanga n'ekyokumwagala kiri nnomo tebaamukukaka wamwekwanira naye ng'obuuza nti gwe njagala ayagalika ye yakeera n'asalawo nga simugambye nti njagala kuwasa najjako ng'ewa n'agaanirawo kyesinga okunnama kakati bena bw'obigatta n'olwekyo sooka otuule wansi obala ebitabo bya projekiti eyo eya relationship gye mulimu erimu okwewussa kungi erimu okwonoona ebiseera kungi erimu okuneneŋŋana erimu obuteewa kitiibwa erimu obujozi bungi kati nga weebuuza nti relationship eno eri waathi okweyongerayo nayo nti teri waathi osalewo naye kakati gwe tosalawo kyova olaba alinga akumanyi nti one nyiga wano ate bw'osanga nga yakomyewo mwali ogenda musitula nga mugugu omufulumye bwe tojja mufulumye kubanga gwe otya okuswala otya okuswala ye tatya kuswala toyagala akubekkerere ng'omugamba yingira okitegeera yingira bw'ayogera amanyi bulungi nti nze engeri gye ndi okuswala sisobola nakwogera saagala nabantu kuwulira ate ekyo ye kyakola ekirungi ndimu kubikugamba ate ng'obimanyi nti obikola so Ambrose tuula n'omutima gwo mwebuulirire bw'osalawo okuta omuntu ono mute ate omuteere ddala ng'okitegeeza bw'osalawo kubanga ogenda kontinuinga mu bulamu bwe buti then nabwo obumanyiire naye amazima gali nti tonnaba kusalawo nga gwe teri agenda kuyambako kukusalawo n'omukazi omulala ne bw'oba ofunye omukazi omulala mu mbeera eno olwokuba tonnasalawo era ogenda okunzika kati oli mu relationship ndala oba oli awo ng'onaabalumbye oba okitegeera kubanga gwe tonnasalawo so sooka osalewo ebiddako tujja kutandikira awo nasazeewo mukama wange era nti okuddakawo olina kunfaako magezi nti nsalewo nja kuba nasalawo anti kati wasalawo naye omuntu muli naye mu nju kuba ndowoozizza oba nkola eki ne leero nkedde ku makya ne mbeerako mukwano gwange gwenfuna ne mugamba njagala bwagezi oba ki atambule agende nga takomawo kuba asibye ssente anti byonna obirabye nga atambudde ne mugenda era n'akomawo ekigambo ky'ogambye nti wasazeewo nekikyali mu kigambo tekinabagenda nnyo mu kikolwa si kyangu Ambrose si kyangu okusalawo kitwala obudde kitwala obuvumu kitwala okwerekereza so si kyekintu kyolowooza nti ojja kukikola okikole leero kitandika okukolerawo kigenda kikula bukuzi n'ogamba nti kati nasalawo okusalawo bino bye siddamu kukola wano we situuka wano simukkiriza kusukka wano ekyo kitwala ebbanga era omwezi gugwako n'owulira nga naawe ogumye n'ogamba nti wamma ddala amazima gali nti nasalawo oba ontegedde ebyokufuna omubeezi ebyo layisi babeerayo naye tusooke twetereeze waliwo tutanaba kwetereeza kati mu mbeera eno ne bwe mbagala ekyo ŋŋambe okwetereeza okwo kuba nze kati ndirwedde okukola kyonna okwetereeza baako by'oteekawo ebikakasa nti baako wabeewo embeera eraga nti kati omuntu ono ddala omwesonyiye kati siyinza wemuli omazeewo bbanga ki nakawezaawo ndowooza omwezi gumu wasasula myezi emeka 2 kakati tandika okukola banna ogenda beera ennyumba yasene emeka yansulamu ya 8,000 nze ndowooza nti olw'okuba olina ekizibu kyoyagala okudduka sandi kuwagidde kuddamu okusenguka naye olw'okuba ekizibu kye tudduka kiri awo we tuli kati era wano mubaamu okutaasa obulamu tukola ebintu nga tuprioritizinga ebyo bye tusazeewo okubanga bye twagala okuggusa kakati nyumba ya mitwe ne bonoba ofunye yeetaano kasita oba nga tosula mu mwala osooke weetegula embeera eno owulire nti kati ogumye then obulamu butereere otereeze obulamu bwo ogambe nti kakati ndi fresh nsobola okugenda mu laava awe tujja okutandikira bulaadi ndowooza tujja kuddamu twogere ne mpeereza ku byoŋŋambye okulabako munnange nno laava etawaanya abaami n'abakyala waliwo abayinza olaba nga omulenzi wa kyejo olina agamba oyo omulenzi akyali mu 25
byayogedde ebyokubanga tanabeera mu relationships nyingi obiwulira okusinziira mu byayogera si basajja bangi abasiikinga guidance naddala omulenzi nga azoganyiza ku bawala b'ekyaddondo bibagamba nti kakati nze omukazi amumalira naye omulaba aleese bakansula ayagala ono agezeeko okubanga amuteeka mu layini okuba nti gubateeka mu layini si mweteefuteefu kuteekebwa mu layini kati ogwo ne gubeera mutawaana naye bino bikyalenjinga abaami n'abakyala tobeeranga eyo nga mwana wa buwala n'oyita abasajja embwa kubanga twewuunya embwa eyagala embuzi oba embwa eyagala omuntu oyo yakuyisa bubi tokigeneralizinga tuwulidde ku basajja abalungi tuwulidde ku bakyala abalungi tulabe ku basajja abasoomooza abatawaanya n'abakazi abatawaanya so it is happening anywhere everywhere abamu mbalaba mu comment section nga bagamba nti bannange kati nzikiriza nti waliwo true love wano tewaliwo true love ku HKC true love temala ku happeninga mu bulamu bwonna olyoka omanya nti eriyo abantu abalungi osobola omanya nti eriyo abantu abalungi ng'olabye omuntu omulungi eri omulala not really nti buli kimu kigenda kubanga kivalinga ggwe olyoka obeere ne positive vibe okakasa nti kati abalungi oba ebintu ddala bisoboka nzikiriza nti ekyo nakyo tubadde mu conversation eno naye ng'olina by'opiikinga eri mutabani wo eri muganda wo eri mwannyoko eri mukwano gwo eri boyfriend wo n'abasajja be bati banyigirizibwa kati ogenda okwekanga ba in-laws ng'ebintu babitunulira mu angle emu yokka attempts zaagezezaako kubanga aviira omuwala ono najja waliwo ebiraga tekitegeeza nti ono omulenzi ali perfect I can't have that in my mind but again tutunuulira the fact one nze simumanyi the fact nti agezaako okuyaayaana okuyambibwa mikisa mingi nti atera okubeera victim ow'embeera tatugambye kugenda kuyisaamu muwala gaali nti ye yeerungiya abizooli no anoonya engeri gy'ataasibwa okuva mu mbeera bweti muyige okubyawula nti osobola okwogera n'omusajja nga kyokulaba ojja ku poliisi n'oyogera by'osoomoozebwa nabyo ku poliisi wali bibakugamba nti tetugenda kusituka kujja kukwata bbaawo tetugenda kusituka kujja kukwata mukazi wo tetugenda kusituka kujja kukwata mutabani wo oba kukwata muwala wo oba kukwata kitaawo no ne babalungamya nti nga bawulidde omuntu omu ne basalawo busazi nti bagenda kujja banga ono oba oli awo apapa akolera ebintu mu kupanikinga ayagala kukola revenge ayagala kulagako poliisi n'ebimanya so waliwo poliisi byewulira nga wakwogerako kwota negamba ebirala byogere ng'oli tumuleese kino kyabulamu poliisi nezambalira ku mugongo ne bagenda ne bamuleeta ekya never judge a book by its cover tukkiriza nti ebyo bijja bibeerawo ne ku mitendera na ku bintu ebyenjawulo osobola owulira omuntu ng'olaba victim wa mbeera abagamba ne kati osaze ogwakawala nga tonnawulira gwakalenzi sitegeezeza nti omuwala talina story naye ono ye yeekubidde enduulu bwe yeekubidde enduulu tagambye nti oli tugenda kumunoonya tumuswaze omuwulira so njala tubeere machuwa ekimala ng'osobola okuwulira naye abantu abamu bagenda ne bakitwala bukolokolo nga bakiwulira mutabani wo azze waliwo ebintu ebibeerawo nga muwala wo wallahi omumanyi tubeera n'abaana nze omwana asobola okujja na reportinga nempulira neŋamba ogambye ani akikoze nti gundi niwagenda omuyite n'amuleeta kati wamulumuteekawo nga kati ddamu oyogere byoyogera byobadde oŋŋamba bona nga atandise okubikyusa kubanga oli omuleese kati oli agenda kwewozaako waliwo akuripotingira n'ogamba mumpitire n'omugambirawo lwaki okyokya munno kubanga ono omumanyi tamala galoopa wasitukira okujja okwogera muntu wa mirembe naye oli kajja bangu oba mugezaako okunfuna waliwo ebintu ebimu ng'abaana tubagaanira bugaanizi nga muwala wammwe mumugaanira naye ng'ate mumumanyi waliwo omuwalawo ng'omumanyi ebyo bye bamwogerako nga yali abikozeeko bimuneneŋŋana nabyo oyinza obutamulabisa nnyo wano naye ng'ateera okubirira n'abazadde abalina abaana abalenzi waliwo abaana abalenzi ng'omanyi mutabani wo kagoggo omanyi mutabani wo munyoomi mutabani wo anyooma abakazi sente zaabwe azikozesa nga bw'ayagala nga wali obiwuliddeko kati omuwala agenda okujja okubiripotinga nga weeyisaako omufuula omubi tokkiriza nti mutabani wo gumusinga naye eriyo abazadde abalungi ng'amanyi muwala we ng'amanyi mutabani we
era ng'agamba mpitira mukoddomi wange, mpitira mutabani wange, nga mugamba ekyo kyaŋŋambye akiŋŋambye naye ebyo nkiŋŋaniddewo kyola nkuyise, njagala kulya version yo kubanga muwala wange simwesiga asala ebigambo. Saba Mukama akunjagalire na bino obijjemu ekyokuyiga. Emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere mu Kristo Yesu Mukama waffe.